Bugingo yete yakkiriza kolo ye kolo mu kusooka yaliwo entisa ya Katonda Bugingo mu kusooka yagirina naye yaggwawo olwaki omuyaga. Pastor Bugingo iwe be bano ba pastor abatuuka okubanga nti bagamba nti kiki ekigudde mu Kampala naye kituuse kiti ewange nsobola okufuna ekkubo erisobola okumpa. Enkuba bwe yazze wagirabye. Enkuba mu kujja kw'enkuba yakoledde Pastor Bugingo kubanga yabadde anoonya awantu wasololeza ssente ez'omuzindo tannaba kulabawo. Susan Makula Bugingo gye yamujja ffena tumanyiyo nti yamujja mu ba Ebonizi mu kasino kati byali ayogera ne show yo giwulira ne wabeera ku mpewo ya radio naye munkole nyango olw'okuba nti maama musumba teri ayinza mubuleminga naye ekyo bebanyini kintu ekyo bwe bavaayo omuwala nga bamuwadde omulimu ne bamuwa programu eyo n'atandika okumansa entungo bwatyo bw'ogamba ayinza enkeera okomako. Ekyokubiri abawuliriza bawuliriza ki balina feeling ki mu njiri ye ani anaakuba essimu Ndadde sijja nnyo kukolako comment naye oli musajja munnaffe tetujja kunenya naye katusooke tunonye omukazi. Mukazi gwe oli kawumba tuutu kasiru kagwagwa nnyo akatategeera akatalina magezi. Ekisookerwako Maulana gwe watutta mwatudde ne kafamire kammwe akaavu akanaku akawumba tuutu konna noga akantu ali kasozi Maulana muki eruzira oli watutte mwana taata w'abaana bo. Ekyokubiri omusajja yenna buli w'oli mutwala eruzira olw'okuba talabirira baana okigeera oba osize ensigo embi mu baana bo abaana yiyo yakisa ngenda kuzaala abakazi awo gubasinga kubanga omusajja omaze okumulaba oli mu muzimu oli mbaana babiri basatu omusajja omulaba awasebbalibali ate abakazi bakiyina ekyo mbwe eri mujja wange azaala nange kanzaale mujja wange azaala temanyi nti mugenda tandika okulabira abaana ate n'ekyokubiri akakerenda waliwo buno bu backup obusookerwako obwo oba ogenda weesala enseke okigera bakuggyemu wanu seed omanye nti kakati abaana bozadde kubanga ekisooka obukulu oyinza okubeera naye kuba omukazi yagambye Maulana asula mu kazigo ekyo byonna tetulira ffenna tubusulamu obuzigo naye eyo si nsonga naye nabwe omukazi bakazi mmwe ekyokubiri basajja mmwe bakubiriza basajja bannange bavubuka bannange zaala mu mukazi ataakuyiribye tuba tugamba gendako ewa Pastor Bugingo akusabireko ojja kubanga oterera bulungi amafuta ga Bugingo gasabira tomanya aga Bugingo gasabira oyo ayinza ogamusabira kubanga bonna bakulukutira nnyo mu sayidi eyo ey'okuzaala obutalabirira biki okuva ku famire okuva ku bakyala abantu bajja kukyawa olemena kuddamu kulabika nga okola ekivulu n'ekimu abantu bajje. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 Amusiza nnyo nkwebaziza ate emirimu gyesoda okubanga weekolera weebale nnyo okubeera nga weekuumidde ku mukutu guno gwa Kimbowa updates buli kaseera. Nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbowa kyensaba okusaba nti yongera okusubscribinga yongera okulikinga n'okomentinga na buli kimu kye tubataddeko ku mukutu guno osobola okubanga ate otambula nakyo. Komyewo nate tugenda kunyumyamu neddeewo ono ensonga nyingi nnyo zetugenda okubanga ate atwogerako naye munzikirize nsooke mbanjulire Biva Organic oba Dr. Senjobe aba Biva Organic bano bakugu mu kujjanjaba endwadde zonna nga bakozesa obutonde bakozesa emiti bakozesa omuddo bakozesa emmere ebintu byaffe ebiri organic ebintu ebyaffe bye tutambuliramu abo aba Biva Organic bibakozesa ogenda maaso n'okubanga ate bajjanjaba bannayuganda. Kati oyinza okuba nga oli eyo otawanyizibwa omusajja ng'olinamu ekizibu kya prostate na mukimanyi bulungi ddala abasajja abakuzeemuko mu myaka n'abavubuka nga prostate ekusumbuwa omusulo ogujja tegujja abamu gujja tekwali kasiba
abalala abakyala mulina nabuguma mulina omusujja ogwo ogujjamu embuto mu lubuto amulina ebigalanga embuto ziganye ebintu tuwe bityo nga mu lumuto omwo mulimu ebintu bitaaga okusooka okuba nga ate bakuwa ku ddagala byonna ebikwatagana mu layini eyo ajja okuba nga ate osobola okufuna obujjanjabi abaami nga batule zammwe zigwako mangu omuliro ogenda okustartinga emmotoka nga tekukyali muliro kankutegeeze nti Dr. Senjobe owa Biva Organic alina ke bayita wake up call bw'abaana abakakuwadde n'okakozesaako ojja kgenda okuteekako eze emmotoka ng'etandikirawo ate obuvuga olugendo nga luwanvu ddala naddala nazo zibadde nga zizikirira mu kkubo ne bakwogerako kale weewoonya ebibuuzo bya saaluuni weewoonya ebibuuzo by'ebibiina by'abakyala nti oyinza omwami wange yansobera ng'akwogerako eyo naye lwaki ng'osobola okgenda naba nga ate akukwasaganya endwadde zino zonna balina okutawanyizibwa mu magumba agakumeketa amagumba agakuluma ebintu ng'ebyo olina ekikeeto kyaganirawo ebintu omugejjo n'ebirala byonna olina otulo tungi simanyi ate gwe tolina tulo ebyo byonna Dr. Senjobe ajja genda maaso okuba nga ate akujjanjaba Dr. Senjobe asangibwa wali Mengo aluguudo balita Ham Mukasa wamanyi ku BBS oba ku Masengere ekizimbe ekyo kiwanvu nnyo bwekiti kiri ku Masengere opposite amasengere ojja kubanga omusanga awo dewo ndooza Dr. Mumanyi Dr. Senjobe owa Biva Organic yes tukubulamusizzaako nnyo era mwenna tubakubiriza nti bw'oba oyagala okujjanjabwa obulungi nga omukulu Martin wakugambye Dr. Biva Senjobe owa Biva Organic tusangibwa alinga era wakugambye ddala Kimbo wako Hamu Mukasa Road oba bw'otuuka ku BBS telefine eyaffe tunula wansi ogenda kulaba ekizimbe ekya green kipya okitegera bulungi nnyo kiriko erinnya Biva Organic waggulu ejjinja gyali emasaka gyali bulungi nnyo abantu b'emitiyana abantu b'ejjinja Mbale eruwero gyali ate era ne Kenya naye agenda yali segera bulungi nnyo olina ebizimba mu lubuto olina ani yabagenda kukulongoosa owulira nga teweefiiringa olina obukoomu mu mubiri tosituka bulungi nnyo tokuba saluti bulungi nnyo olina akawaga akalwadde olina omutwe gukuluma olina UTIs bizimbe by'omu Kampala ebyo owa Biva Organic ajja bijjanjaba ng'akozesa eddagala ery'obutonde kakati ate endwadde jatajja kujjanjaba akugamba yogende emulago gende emengo gende wasingako kati gwalina nti ekintu babadde bagenda kulongoosa oli mukyalo olina ebizimba mu lubuto olina omukyala gundi ziganye enseke ezibuze omwana akoze atya biki byonna dduka ewa Dr. Senjobe owa Biva Organic ensi ejja kutambulira bulungi buuza ku bantu baffe tubabuuzizzaako mwenna era mbaaniriza ku Kimbo wa update naku lulungi nnyo enkuba mu kibuga Kampala etonnye tuba tukuleetera ebiriwo nze nagamba bwe mba ntudde izemba njulire Haji Miti omulombi w'edduwa okusinziira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kubanga olina okusomozebwa n'obuzibu byonna byoyitamu ebyenjawulo Haji Miti agamba nti gendayo akubolombere ku dduwa gwalina ebizibu omukisa gwo si mutereevu bulungi byokwatako bye bifa oyagala kugendako bwe lwaggwanga oyagala bufumbo emirimu motoka zo ze zifuna akabenje ebyolusuula bye bivunda ng'olinamu ebitatali bya bulijjo Haji Miti ajja kubanga akulombera ku dduwa kuzira 75 287 15 omukubirako ajja kubanga ate akuyamba mwanange ebintu bisobola kubanga ate bikutambulira bulungi nnyo nyenda mugamba nakulabye ku Kimbo Updates Haji kunjagala ontaase nsobola okubanga ate nyambibwa tuvuddeyo era njagala tutandikirewo mu mawulire agatambudde wiiki eno deo njagala tutandikire ne Pasa Bugingo tumujje mu kkubo Pasa Bugingo amangu ddala ng'abantu amaze okubategeeza nti ejja kubeerayo Pentagoni kabaka Katonda n'abiyingiramu najja aleeta ekire ky'enkuba twaluddeko Pasa ng'akuba emiranga wowe enkuba eze tenti zigenze bizero gyononese Katonda tugambye nti ekintu akiyingiddemu ayagala ne Katonda naye ayingidde olutalo okubanja Pentagoni waliwo omusajja yayimba akayimba amwita Basudde nti wandikola ekintu okulumya gundi n'ofundikira ng'oyambye buyambe Pasita Bugingo enkuba yabonyaabonyezza abantu bangi mu Kampala n'emirirwano enkuba eyo yali nnyingi nnyo naye ye yalinganga eyali eyamukolera wake up call why because yali talabawo wasobola kugambira abantu nti kakati ennaku ya ssente ze kati enkuba era yakugamba n'okugamba nti etulese bubi tente eziyuzizza bulere nga omanyi step z'omuntu ng'ayagala ssente engeri gy'atunulamu
engeri gyayogeramu era olabira ddala Solomu ye munda bannange kakati ekiri wali tenti zizo amasanyalaze ate bw'otuuka ku kiri eno gye mutalaba kisufu twetaaga ssente naye twebuuze emabega gye yasonga waliyo gundi waliyo kigeeti ekiyingira waliwo n'ekikomera kati biki ebyali emmange eno kuba yagamba ate eno gyasonga kubanga eno gyasonze emabega bw'obuuka ati yali gundi weeri bweti weema manya ekituuti wekiri bwekiti emabega waliyo kikomera si waabwe kikyabwe ekikomera kyabwe waayita then wokibuuka waliwo kkubo kakali yagamba nti ate emabega eno gyotalaba ebiriyo ate byo bikambwe ng'alina agamba nti eno gyotalaba wabaddeyo kampani namba oba eno gyotalaba yebadde beesi yonna eri generata zonna zivudde zigenze eno gyotalaba kwega bintu bingi nnyo byeyamiiniiza eno gyotalaba naye nga gyotalaba teriki waliyo kikomera waliyo kikomera kyobuuka n'ogenda mu kkubo ku luguudo olwo olukukkiriza wansi otuuka eri finally kakati pasita Bugingo iwe be bano bapasita abaatuuka okubanga nti bagamba nti kiki ekigudde mu Kampala naye kituuse kiti ewange nsobole okufuna ekkubo erisobola okumpa enkuba bwe yazze wagirabye enkuba mu kujja kw'enkuba yakoledde pasita Bugingo kubanga yabadde anoonya awantu wasolooleza ssente ez'omuzindo tannaba kulabawo kakati naawe gwe abadde alina omumukuba omusaasire ku lw'enkuba nti tente yaziyuzizza abaffe tenti mu kuyuza enkuba omukkiriza yalina osasulira tenti kisoboka okubanga abakkiriza bayisaamu eggaali tibadde tusonde ku ssente zonna ze basonze emyaka n'emyaka enkuba obukuba esobola okugambisa abantu nti nno mumpe ssente Martin tugamba bwe tuti abasumba bakola nnyo okunyuunyunta eri abantu ate nga tandikiraawo Bugingo mukola nnyo okunyuunyunta abantu Katonda ajja kukka omulundi gumu alinkubira omusumba oluyi naye ate ku kituuti tolimanya gye luvudde lindako nkubulire Martin okimanyi nti omusumba bw'akeera ku makya kati gwe tovuga mmotoka yo Nuwa Nadia bw'okeera ku makya ng'oli musumba Nuwa eyo neeyabika omupiira Nadia neeyabika omupiira okimanyi endiga ze zigusonda oba nedda era wemba musumba ate era ogenda omusumba agenda kugamba era agenda keera ku kituuti ku makya agambe ekinkereeseza abooluganda mu Yesu Mukama waffe yeebaziwe nti ye Setaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza mbadde nno njija mukuba omupiira si gwe yabikidde naye gamba nti aleluuya ekyo kivaawo bameka abayimirira nange tugule omupiira gw'emmotoka y'omusumba twetaaga emipiira ena luli nabagamba nti emipiira Katonda bw'abanjijjako bantu mmwe mugenda kulagawo kati ani ayimirira nange abana obusajja bwe mu church nebukikumamu omuliro nebukikumamu obuliro nebukuba engalo nebwomule amina fire tuyimuke tuyimbe musajja wo tamumanyi oli bannange mukkiriza musumba mwatandike ne suuti enkadde omwaka omupya nti nedda nze ntandise n'emitwalo 5 okugulira musumba waffe suuti era ogenda okulaba nga musumba baguze suuti oluva ku suuti ajja kuzaako kirala abasumba b'eggwanga Uganda kati kankubuulire Kimbowa ebbanga lyetumaze mu bulokole tokyalina kyonnyimba ku bulokole tokyasobola kungatta nze omusumba obuulira enjiri nenkulaba engeri gy'ogiwugulamu nemmanya nti kati onaaguwa wano Mufere oba asi mufere adda wano layini kati waaba akutte wano adda wano Martin omusumba yayinza okukira ku makya n'abagamba waliwo omusumba gwe ntera okulaba naye musumba wange kati agamba bugambe nti abantu betusabidde ebbanga lyonna nabadde ndi awo kusaawa nga zabadde nga 10 nga waliwo omuntu simumanyi na kumumanya naye ate ekikuba abasumba logically kiba kizibu nti teyanzikiriza kwatuukiriza linnya lye era katulireke mu linnya lya Mukama waffe Yesu nti amiina yazze nampa obukadde 10 era ansanze awo ne maama musumba nampa obukadde 10 nanga kimu kya 10 kati gwe oleeta mutwalo gumu n'omulala yajja wiiki ewedde yampa obukadde 20 2
Nimbagamba ne lwaki temuvaayo ku kituuti mujjemu ku bujulizi ne bagaana ne baga Katonda abakoledde olina kubeera muki muzikiriza mukasirise tukubire kwaba abategedde nti ekimu eky'ekkumi kya mazima bakusabira Katonda n'akuwa olekireetera ddala naye nga abaanoonya ki eyo eri omuleete era ogenda okuwulyanga naye agamba kati naawe kwata ekinene waliwo kano nakirabako eyo era naye musumba wange nga alina project gye baagala okuleeta mu kyaki oba kusonda ttaka oba kusonda biki oba kusonda biki ng'afunayo basajja be bamasanda ng'afunayo abasajja be nga bajja nga amuzizeko emiliyoni tugeze oba 15 project bwetandika mu kyaki omusajja temumanyi mwenna ng'ayimirira musumba sisabira wano naye leero mbadde ntambula ne ngamba kansabireko wano naye nze njagala nnyo omulimu gwa Mukama nga gutambula oba ayinza okugamba naliko mu Uganda wansabirako ebintu byange ebitambula bulungi era project eyo musumba kkiriza giseko miliyoni 15 kati naawe adda kuggwe abakkiriza abawuliriza nadda kummwe ebyo nno Mukama wamalayo musumba ng'agamba naye bannange omusajja avudde eriyo namwagala abatwaleko omukisa mwabawano abanda banokundaba buli lunaku leo abasumba ba Uganda baweeseza Mukama ekitiibwa ndowooza emyaka gye tulina abasumba abaweeseza Mukama ekitiibwa tebali mu Kampala metropolitan bamusakala bamukyalo bebakyaleetera ebiweebwayo amapaapaali nze waffe ku kyalo gyenzaalwa ezziba nkoko njeru kubanga eri newonoofera era bajja sigala betabikajjo mapaapaali mpozi n'enkota y'ettooke ennene n'enkota y'ettooke ekyokubiri eggwanga Uganda lyatuuka akaseera ne gwe wandirabyemu ensa nga naye ebyenfuna bibalidde ekiridde wano omusumba baawano mu Kampala n'emererwano byanfuna ekyokubiri kugenda mu maaso ba Bugingo baava dda ku Katonda kati bakola byabwe ba businessmen kati oyinza okugamba bwoti nti Bugingo yeewaayo ddi eri Katonda n'agamba ati obudde obwo akyabulina naga katugende mu kusaba n'okusiiba ku byatandika bye yalinga akola nga yakajja ave ewa taata we oba bye yalinga akola ku luli tugamba bwe tuti nti olunaku lwatuuka akaseera competition yajja mu kanisa kino kyoyogedde n'ogamba nti banyonyonse nnyo yobadde oyagala agambe nti kakati bannaye ng'Pentagon gye nagiyimirizaamuko naye ensimbi zammwe zikyaliwo bwe ziba tenti zayulise omwana tenti kajja azibalirire ezo kanisa sinakyekyo tulina management y'ekkanisa enzimbi akakiiko akazimbi ak'ekkanisa ekyo kye tulina okukwata n'ogamba tulina sente ku account biliyoni ziwera mmeka tenti mmeka ezayulise omukkiriza ayagala nnyo okumuwa obujulizi nti bannanga olw'enkuba eri eyali wano ezo ze tenti zetwaguze zetwasobodde okugula ezo nno tenti zamazeewo obukadde bwa Uganda 250 yo omukkiriza ajja kuba engalo ate ekyokubiri ekyo kijja mwongera amaanyi okulabika nga asonda naye emyaka omukkiriza yakasabirewo emyaka 2 talina kyamagero kyabala enkya n'osanga bulooka nga zigudde 5 nezo mu kisonde nefundi yeetaaga sente n'omuweereza aweereza omusenyu era mu gusonde ekyo kyokka kye kinnumya ku basumba matini tebagala kusamba buli lunaku ekibbo kirina okugendawo ekyekimu eky'ekkumi ekiweebwayo osegera n'okuzimba kaakati okuzimba tukole tutya sente zizimbisibwa zo zikuzimba ki enkuba bwejja gwe nga Bugingo enkuba bwejja enkuba netwala tenti kitegeeza sente z'ekibbo kiri ekyokuzimba awo tutandikira njagala twogere ku Suzan Makula katono Suzan Makula batandise okumuwa akatuuti simanyi oba musumba naye batandise okumuwa akatuuti wabula ebigambo byaleeta ku kituuti byesiitaza njagala owulizemu okwano omala okole submission yo bwati bwayogera Suzan temwetaaga maanyi ga kisajja weetaaga bukugu omukyayi najja kuba America mu Olympics kati gwojja kuva eyo weerijje omukyala agambe mukulu omaliriza ng'afuluma agenda ayoza ebintu ng'odde eri weebakolowooza olina kyokoze tolina si bode bukodyo
ngabulako kutera byesubo mu njo je nga weesuube toyina kyokoze olinga mwana mutoze kuzanya buzanyi gwe ng'omulokole eyo njiri ki kakati ebintu ebyo tubyawule mu kanisa tubaamu n'olunaku oba ne tuyita conference conference ezo mulimu ez'abafumbo mulimu ez'abasingo mulimu ez'abanoonya ez'abavubuka kati tujja kumunenya Susan sijja soka munenya yakyogereddewa ku kituuti it was a service Mulankyawa ku kituuti nga service live ku TV ne ku radio mu church okay kakati nze ngamba bwenti waje je yava Susan na bigambo kye bibuutikidde akamwake Susan Makula Bugingo je yamujja ffena tumanyiyo nti yamujja mu ba Ebonizi mu kasino kati biyali ayogera ne show yo jiwulira ne wabeera ku mpewo ya radio naye munkole nyango olwokuba nti maama musumba teri ayinza mubuleminga naye ekyo bebanyini kintu ekyo bwe bavaayo omuwala nga bamuwadde omulimu ne bamuwa programu eyo natandika okumansa entungo bw'ogamba ayinza enkero okomawo ekyokubiri bawuliriza ki balina feeling ki mu njiri ye ani anaakuba essimu kuba kakati bino tosobola bitwala waserwadda ne bw'obeera gwe Frida ne bw'obeera gwe Sindi ne bw'obeera gwe Jessica Kayanja oshegera gwe Eva tasobola byogera why audience gyabuuliramu enjiri efaanana etya kati Susan audience gyabuuliramu enjiri yeno tukikubira engalo tugiwa omuliro maama ayogedde kubanga teri kakiiko kabakadde wa Bugingo kagenda kupanishinga ani yekoje kali kayinza okuba tekaliyo nako kati kitegeeza byayagala buli omu ekiri ewa Bugingo bwenzungu ku bantu babiri omwoyo bangambe mwoyo kati ekimuleetedde kukamwa kyayogera waayi tebalina menta tebalina kakiiko kabakadde tebalina disciplinary committee mu church bo bakeera kyebaagala kyebeekolera tetulekera kumune olunaku lumu tula abantu abanga begatide ku kikuuti nakyo kisoboka basobola tugambe omwoyo omutukuvu kye yali waba abavuze bwatyo era ojjagenda kukeera ku makya kakati ekyokubiri obuzibu bwetu bwonna bwe tukomerawo buli bumu pastor daba ne mbadde ngenda kuyita pastor Martin tuddayo ku kintu kiri kye nagamba what was your call okuyitibwako kyali ki Bugingo byonna byakola byonoona kanisa what was your call Katonda bwe yakuyita nti ye bwakuwadde olwaleero Bugingo waddayo n'enkula gamba nti bwaddayo Katonda n'amuggyako ebyo byonna n'amuzza mu single room Bugingo n'amuzza ku kkubo osobola okulaba nga entiisa ya Bugingo ekomyewo ng'enjiri entuufu ekomyewo kyotegeeza n'amuggyako obugagga buno obwo bwonna Bugingo ne wabaawo bbalayi emu emukuba ebintu ebyo byonna Katonda n'abizza gye yabijja n'otuuka okulaba Bugingo ku kkubo teeka n'ekizampo nga Bugingo omusanze ku roundabout ye Mulago ne mukyala we Makula naye Makula aba akyaliwo Makula tayinza kuyinda mbere nawe oli dogo city okitegera atayinza kubeerawo okitegera ekitasoboka kubeerawo Katonda nga Bugingo sente ebyenfuna kuba Bugingo ye muntu kakati teeka n'ekizampo Bugingo sirwadde ayinza omukubira essimu boogere kuki amugambe nti njagala ssente amugambe njagala kumpola Bugingo alina abasobola obumuwola ne mu gavumenti sente agirina ne waba yagala kawumbisa wazino Bugingo akuba essimu emu oba mu sentina oba luddawa oba nowa sentina ajja tuuka agambe nti ono omusajja avuga emmotoka ya bukadde 600 bwe muwola akawumbi nga asindika bagundi be mu church agenda okulaba nga buli Ulankyawa ekola miliyoni 3-4 asobola omuwa akawumbi kati ewuwo akwetaaza ekyokubiri Bugingo yakwata enjiri ye n'akwata microphone n'atandika okubuulira enjiri ye ya TikTok ne gundi n'afuna kyayagala kitegeeza Bugingo ye teyakkiriza koolo ye koolo mu kusooka yaliwo entiisa ya Katonda Bugingo mu kusooka yagirina naye yaggwawo olwaki omuyaga so omukyala bino byayogera bino birina kubeera mu conference y'abafumbo si Mulankyawa naye lwakuba
n'omusumba yennyini maama musumba naye yakoppa baawe. Abakyala tebasobola kwogera buli kimu, tetusobola. Naye beera naawe muntu ategeera, ogambe enkomye ew'ewaka. Omukyala sooka omubuuza oli otya, ebirowoozo oluusi tulina stress, ng'ogamba wano wensimye tewali mazzi, kumbe just stress, omusana gwayase bwazi. Kakati byo byenkugambye nti message yabadde ntuufu ewantu ewakyamu. Emessage ya Makula yabadde ntuufu. Okubuulira si kubi, kubanga n'okujja ekyaki buli weebeeramu divorce ekyo nakyo kibi. Eberumbiddwa omwoyo omubi ogwa Zeberiyo. Kaakati kye yayogedde kituufu, naye luddawa? Si kulankyawa, si ku TV. Ne weebeera ku TV kubanga eyaabwe eyo yagaga, naye si kulankyawa. Kubanga senga TV nga ya musumba eriko ekimomozo ekibeerako, eriko kiri ekimomozo ekibeerako ku makya n'oli owaddigula ezitakola. Okitegeera bandibadde abo tebali kati abo abantu tusobola basanga ku KTV, tusobola basanga ku Dream. Ne wobeera ng'oli mwamaanyi nnyo nga oli mukwano gwa musumba Kiganda tasobola kuwa Bad Black mulimu, kubanga ebibyo byayogera biri contract n'empereza ye. Bad Black twamuleka n'obwa Bad Black kyova olaba Senkubuge muwumba tuutu yasala wayingira amazina g'enkima nga si nkima, naye oli full figure ye twali twamulekerawo nti that is the full figure. Last time I told you nti nakugamba nti abantu abandikoze show ng'eyo ne full figure ne mbakulistingira down nti bebakayi banda be bano Bopeto Bambereju Bamaliyaki yes, naye si muntu gwe tumanyi nti yali he was once a presidential material. Osegera alina abantu abamuwuliramu Senkubuge bakuba essimu ngemu ng'alinawe okera ku makya, ate ne mukukera ku makya naawe n'otwalibwa omuyaga gwani gwa Bad Black gwa mukama we ne Bad Black kati yalinganga yavugaani Senkubuge. Osegera ekyo kibeera Senkubuge abeera alinga addamu nga kiri kiyomba kakati Senkubuge bakwataganye. Senkubuge yali musajja muyivu, musajja wa drama, musajja aweesa ekitiibwa, n'agenda n'agwako mukama we nga ne mukama we wakatemba, n'agenda n'agwako maama naye wakatemba, full figure naye wakatemba. Kati Soroti FM ne Soroti Media nejja neefugibwa abantu nga bo bali mu kazinga kaabwe, neefuuka theatre of dreams. Alright, tuveeyo eyo. Tenti zinaagulwa, musumba nakwata mu wallet ye obaira bagenda kuzza mu church. Senga yabadde agenda kukwata mu wallet teyandigambe twetaaga ki sente. Bwe nkugambidde nti wano church za Uganda ne wabanga musumba yeetaaga baana be kudda ku ssomero era ajja kujja ku kituuti, alina wajja okugatta enjiri atuuka aparedinge wali abaana be abagambe nti abaana b'omusumba essaawa zino babeera batya nga tebanaba kudda ku ssomero, nga gw'oli eyo okyakyayikana ndi musumba wa nkusiibira Katonda n'abawa wati omukisa nga abaana bange naasaba ntya ng'abaana bange tebanaba kudda ku ssomero. Era ojja genda okulaba waliwo engalabi z'emitwe musumba omu muweeredde n'owokusatu muweeredde n'oli n'avayo nange okitegeera, naye gwaweerera simanyi lwaki abalokole ye muntu alokoka. Omuntu yenna bw'asitepinga mu kyaki bwe bba kereza ntumire ku muzeeyi mukalazi owa Homeschooling Schools namulabye nange olwo yampereza bannange tujje tumunoonyeeko bambi yampa ku ssente nze mwami Kalazi yasembayo okumpa ku ssente zaali nnyingi zaali emitwalo ago tumunoonyeeko. Era kino nkyogera gw'ojja okubirenga ffumu namusanga lwe nagwa ku accident katumwebaze ensomesa ennungi kubanga abaana bayise nalabye batuuza abaana eziti 13 mu something abaana 730. Naye obuzibu taba na simu, takwata simu ye ye talina simu, analabibwa atya simanyi. Era kati kyolina okukola kusooka ali Kyebando tulabe Dimansa mwami Kalyango osooka Kyebando atuulawo wenyini atuufu Kyebando muzeeyi Mukalazi kaka ate alina eri egundi eri ng'ovudde emagije anti omuzani egayaza watula mwami Kalyango headmaster watula mwami Kalyango yannema mukadde wange era bwe mutuuka ku maaso naye talabika talina simu gy'onoomukubirako nedde onoba ne life bwetyo naye alina kye yakoze
wansi eyo tumwebaza obusawo bwa sementi 2 obw'okuzimba tawa yebale tukwebaza kuteeka toffaali mu ministry ya Uganda mu ministry ya Mukama waffe Yesu. Bishop Kiganda naye nkutumiddeko nnyo muzeeyi ludde okulabako. Pastor Bugembe naawe nkutumiddeko oyo pastor wange nze kuba pastor benjagala ate bekya bennaleku okuwa ekimu kyange eky'ekkumi bwe mba nkirina ye pastor Bugembe kubanga ye omukubira akasimu n'akwata n'omugamba pastor munnange kino kingoba n'akugatta n'akuteerako. Ne Bishop Kiganda mukwano gwange saagala ondye kimuli Bishop tumutumireko Bishop Kiganda nzeeyi waffe oyo woyiseeyo nga embeera ekunyiga waliwo ezibeera wano akuta ngeri nyangu akujjamu akwanguwa okujjamu akusiibula Bishop tukweyanzizza yatukutumidde Mama Cindy mutulabire n'obuweereza bonna obwa Christian Focus Center n'abaweereza bonna ab'oku mitimbagano gyaffe mikutu gyaffe KTV ne Kingdom FM tubatumiddeko nnyo nnyini ddala mwebale okuweereza Mukama mwebalire ddala. Abalala baweereza ki? Abamu baweereza gavumenti tewawedde Bugingo bwe yagambye mbu ate kakati abasimba ebitooke nga baagala abakungu bannaamu babirabe tebategeera abadereva baali bavuga abakungu bannaamu babatendeka ne bagamba nti abazungu bwe babuuza ate ebyo ebitooke biri mu ngoddo byaki mubagambe nti eno mu Uganda omugenyi wajja tumwaniriza tusimba ebitooke mu kkubo naye era byonna bagamba tali kungula Bugingo byonna bikole era tojja kungula nsi ogimaleyo. Mulimu ebintu ebitalwanyisibwa wano Martin batugamba nti ebintu ebitalwanyisibwa bye bino mu nsi culture obuwangwa tebulwanyisibwa nti gwe ne bw'olikolera batya obuwangwa yennono religious eddiini tosobola kulwanyisa ddiini. Maulana Kafuzi mukyala wa muleebyaleebya paka mukomera butalabira baana tukijjewo speed. Maulana ladde sijja nnyo kukolako comment naye oli musajja munnaffe tetujja kunenya naye katusooke tunonyeyo mukazi gwe oli kawumba tuutu kasiru kagwagwa nnyo akatategeera akatalina magezi ekisookerwako Maulana gwe watutta mwatudde ne kafamire kammwe akava akanaku akawumba tuutu konna noga akantwale kasozi Maulana muki eruzira oli watutte mwana taata w'abaana bo. Ekyokubiri omusajja yenna buli w'oli mutwale eruzira olw'okuba talabirira baana okitegeera oba osize ensigo embi mu baana bo omutima guli ogubadde wali omusajja ne wabanga asala ebikubo mu matini ekitegeera jangu biki nyagala kulabirira baana babawerere ayinza okusala ebikubo naye olw'omutima gw'omwana atuuka kesa naga wayi kambatereyo miliyoni eno kati lindako fena twali tuveddeko mu incidence ezo nze lina bannyinaze nze mwannyinaze yanoba ndi mu S3 oshegere paka okutuuka n'olwaleero tagendangako waabwe wa musajja ng'aclaiminga wadde n'okugenda ku LC1 taata waffe alabiridde bazzukulu be okutuuka kati abaana bali mu S4 awala bagenze mu S6 taliyo kati abantu banjawulo kakati gono kana akakazi kasiru nze ekyomukyala Maulana kyekyogera ku nti kale ekyokutwala mu community kyekiri awo ekirungi kuba biswaza na biki naye ate n'abavubuka balekera okola ki okwekweka obuvunaanyizibwa n'ozaala mu mukazi omwana asooka n'omuzalamu w'okwe n'omuzalamu w'okusatu oba olaba nga tojja kusobola kulabirira baana bonna tekamu kuki tekamu kwa ku buleeki anti kakati buleeki nzibu matini etya waliwo entikko gy'otuukako n'owulira ng'ero olina ogituukako ekyokubiri mulimu abakazi abalina baana ensanyufu okitegeera gwe omukazi otegedde nti ono omusajja yankamuzaalamu abaana bana kyekimu okongezaamu omwana ow'okutaano ng'okitegedde nti ne bana abana babadde okimanyi nti no mu bulamu bw'ensi eno Martin omukazi bw'aba azzeewuwo nga mugenda tugeze kukola ebintu by'ensobi oba ebintu ebyokwesanyusaamu weyizi nyingi omukazi zasobola okuperforminga okulabika nga tafuna lubuto naye gwe wooviira eri omukazi naawe nojja n'ogamba nabaana yiiyo yakisa ngenda kuzaala abakazi awo gubasinga kubanga omusajja omaze okumulaba oli mu muzi oli mu baana babiri basatu omusajja omulaba awase ebbalibbali ate abakazi bakiyina ekyo mbwe eri mujja wange azaala nange kanzaale mujja wange azaala temumanyi nti mugenda tandika okulabira abaana ate n'ekyokubiri tojja kumanya mujjawo yaperforminga atya mu famire because nga mujja ayimiridde family eyimiridde tomanya ye kyagattako tomanya impact gyagattako ku musajja n'ekirala kino kaera kankigamba abawala mwagala nnyo okweyambulira baserebu buli serebu akwanyeko nawe oli serebu ate tewandikubyewo ani nzija nange neetaddemu
abawala mwagala nnyo okuteekawo embeera eyo ne mweyambulira abaserebu buli serebu abamu nobekwanira mubeekwanira mutusula opapula mu kkooti obeera eri ku muzindaalo oyogera oli ajja olwazaze kufuuwa ssente kumba akusudde kapapula ka nnamba mulowooza abaserebu bano babuba katonda nabo bantungamu ate n'amanda gatukuba n'obeera nga otya n'okukozesa booda osegede naye kati noyambala elementi kati eri nze wakiri nzaala mbuzaaze nze wakiri nzaala mu buzaaze nze ne woonookola otya ne woonookola kinza mwana wange njamwerabira kubanga serebu ate ogiranga mukaaba ate naye bwakuwa kye wali osaaba n'akuzaala mbuzaaze aye nakawulidde engeri gye kayogeramu akawala akakazi agenda okujja ewange nga ndetedde obuyambi ayagala sooka kwepiica yandikoze eki sibbaawo baana basatu tabeera mu bbaawo jasa omukazi nze musaasidde kubanga abasajja mbamanyi bwe batyo beeyisa naye nawulidde muno birimu ono omukadde ono omuzeeyi wa bukedde ono omuzeeyi akola olugambo oyo omusajja omukulu akola olugambo ku makya mbu yeepiica gundi yeepiica kati abalabirire baba yeepiica era emboozi eyo bagundi barayini bagirina oyo omuzeeyi akola olugambo ku makya mbu yeegaseguya omwogeranga totya muzeeyi seguya Josephat muzeeyi seguya yeegatta ku mukazi mbu yeegatta tukulamusiza seguya oba ne matini ndijjo mbu kokuli yewa yeegatta kakazi kalabika kali swita nani kuuka kubanga omukazi okubeera w'abaana abana nga n'abaserebu babiri be beegatta tukulisizaayo bwana Kasozi kulikirayo nnyo nyini kulisaayo era kulikirayo naye nze my point is oba gundi yange nti naawe Maulana kendeeza omuyimo oba nkyogedde bubi omansiza ku ntongo kendeeza obwagazi bwona eri abakyala ekyo tajja kitegeeza omukyala mugambe ng'oyingira naye mu nsonga ezo miraka kerenda waliwo buno bu backup obusookerwako obwo oba ogenda weesala enseke okyegera bakuggyemu one seed omanye nti kakati abaana boozadde kubanga ekisooka obukulu oyinza okubeera naye kuba omukazi yagambye Maulana asula mu kazigo ekyo byonna tetulira ffenna tubusulamu obuzigo eyo si nsonga naye namwe omukazi bakazi mmwe ekyokubiri basajja mmwe bakubiriza basajja bannange bavubuka bannange zaala mu mukazi ataakuyiribye zaala mu mukazi sooka otunuulire gye bamuzaala oshegera yo point zala mu family etegeera senga family je wazalamu Maulana yali etegeera tewandi tuse ruzira nenda ule tata w'omuwala ngagamba nti ekivubuka ekyo kyanneewuunyisa kyajja ku kampani wange nenkiwa n'omulimu nenkiwa n'emmotoka ye yabadde wanga muwala watwala mutabanyi we anti nendowooza abadde omu ku bayiribi nga omusajja taata alabika naye amanda gamu kubanga luliwe yawasiza amanda gali badde taata mbu yakwata emmotoka namba n'agiwa Maulana avuge nga abaana Maulana mbu n'agitunda kati ne taata yadde n'obusungu bwe yagaa nti kivuka kino kyawasa muwala wange naye Maulana nammwe bwe bamulinamu nfuuyirizi situtegeera Maulana olabika naawe olinako omuzimu ogukutambulirako nekye tuba tugamba gendako ewa pasita Bugingo akusabireko ojja kubanga oterera tomanya oyo ayinza ogamusabira kubanga bonna bakulukutira nnyo mu sayidi eyo ey'okuzaala obutalabirira biki biki okuva ku famire okuva ku bakyala bamu Wabuyu atulaga ekyapa ekikyamu akeera ku makya anaanika ekikooti aka epuloni aleeta bannamawulire nti baba pulezidenti Kyagulanyi yanyimye ettaka liri ebusaabala nze wawane ewange wetugenda ozimba eddwaliro wayitawo olunaku lumu nanyini ttaka avubutukayo nga ye DJ Elicom agamba Wabuyu Gravity Wabuyu lina ettaka ssebo lyange manje miliyoni ya 47 Wabuyu sitanti byazannya bye biki kakati Wabuyu musiru era musiru kankyongere nti nno Wabuyu oli musiru gandi Gravity Wabuyu Gravity omutujju wa Mbuyu Wabuyu Wambumbu Wambuyugu oli musiru oli musiru nnyo kati kankulage kino okumanyanga Wambuyu taswala yagende kololo nga president gyali n'asooka agamba pulezidenti nti tubadde tunoonya okuzimba eddwaliro ebusaabala naye mukama waffe pulezidenti nti ekituufu kiri nti twafunye eka yaki yettaka ebusaabala tukwasizeeko jjajja tulabike nga tuzimbira abantu b'ebusaabala eddwaliro kakati Wambuyugu naawe Wambuyugu gwe n'obwa Wambuyugu senga pulezidenti yakeera ku makya n'agamba awo wennyini n'agamba nedda munvuge muntwale ku eka eyo yali abatwalawo Wambuyu yandi batuttewo ku ttaka lya Kyagulanyi liriri yali we yasobola obusawa sementi bubiri we yandi mututte we yandi tudde pulezidenti w'eggwanga tolaba nti ekivubuka nakyo kirinamu oba ne bane kankubulire mulimu enzaala y'abaana embi mulimu omwana
nze yo mu kyalo twalabanga nnyo omusajja nga mutamivu nga buli waddayo alina okubanga akola ebyensonyi ate nga yali musajja wa famire naye abaana bonna banywa omwenge bali mu myaka gyaffe muze gufiira ku mugumba byabagoberera kati wabbuyu guravito wambuyugu wava eri aikiiki nojja noyingira ekibuga Kampala tukwaniriza enakulabye mu kiyaye naye tofuuka ate mugugu ku family manya mu Uganda obadde ng'oseeguka n'oyimba ebiyimba bye ebyekisirusiru kakati oli yakuwadde eddiiru nti gwe genda okuba Bobi Wine ebikuba Bobi Wine naddamu n'embikugamba si byebyo wambuyo byokola ekyokubiri ogenze okoze sitandi ey'ekisiru ate mbu nina gundi 10 ebusaabala yiyo n'ogiwa abantu kumbe si yiyo ya DJ Ericom wamulabye ng'avaayo n'agamba nedda bwe liba ttaka nga lya Buganda libaako endagaano okuva ku origini kwoli yaliguza natuuka ku nze okigera omusajja nga zonna azirina n'agamba ate nze saaguza gulaviti naguza mukyala omukyala oyo mu kujja waliwo abaamundeetera ettaka lyange nali ndyagala $7,000,000 okigera atwakoma ku $7,000,000 ne bampako $1,000,000 ndowooza zalinga 3 if I'm not mistaken okigera nensigala nga amabanja $1,000,000 zange ameka 47 paka n'olwaliwo tebannaba kumpa ssente ezo okitegeera ssente nzibanja bw'aba akkiriza guravity aleeta endagaano nawe mukazi gwe leeta endagaano eraga obwannannyini ku ttaka lino nti liryammwe okitegeera ŋŋenda bakwata trespass kakati ekyo kiraga ki kiraga obusirusiru obuwumbatuutu obutategeera guravity bwewakozesezza n'abakutuma okitegeera okimanyi nti n'abamutuba bagenda kumujaji nga ate bubi bagenda kulaba nti ezzike libateeka mu ddiiru ate lirisi zzike nti eri nnuuni yante manya yapuuta olina akadukondaza ate nenkazoola nange pulezidenti abakuga nti muntwale kueka kubanga kyagenda wali ewa pulezidenti wakiwulira ekitandika okugamba mbunedda ate gulavity otutiisatiisa ffe bannamawulire yatiisizza junior okumukuba junior mirundi tukulinze bw'oba onoonya okufa guravity ekyo kiwete eri family enzibu yo ndogo tugimanyi ffenna ojjako era ku makya sooka osasire family yo ne maama wo be bagenda okukaabiramu ate watugamba dda nti muli banaku ate wagamba dda nti muli banaku ate kati gwe omunaku lwaki otandika okumanyira family wane ki eziyimiridde finally nkugamba bwe nti guravity zanyanga katemba omutuufu ate bw'obanga ogenda ozannya katembawo sooka akuwadde katemba agenda mukamaawo omugambe naye wano mpitawo script eno tugikyuseemu luddawa ejja kunsuulayo tejja kunsuulayo kati gwe guravity script yakusuddeyo nnyo ate ekyokubiri ekusuuliddeyo mu sentulo mwobadde owemulira n'okola ebivulu netujja ne tubiraba abantu bajja kukyawa oleme nakuddamu kulabika nga okola ekivulu n'ekimu abantu bajje okay tugenda kubanga tuwunzikira wano njagala okubategeeza nti mwe bina abaagala okwakolera emikolo osobola okuba nga onkubira ku namba y'essimu eri wakati awo 07047363 ongambye nti mantini kimbo njagala mikolo gwange oguteekateeka bulungi nnyo nja kubanga nguteekateeka okuviira ddala ku step esooka manya kugula byemmengo manya kugenda kulabayo ewali ewammwe manya wanatula omukolo biki decoration juice n'ebirala byonna aboogezi bakatuma abafumbi gwe kyoyagala music kyoyagala kinja okubanga nkukolera videography ennungi ennyo abatukozesaako omusodo okubanga ate mukiraba oba oli bwerwa gwanga mwena abali bwerwa gwanga mbatumiddeko nnyo Aunt Mary California nkutumiddeko nnyo musawo Dorothy naawe olindooza California naawe nkutumiddeko nnyo n'emikono gyange emirala abali e Canada mwena mbatumidde mwebale nnyo mwebale ddala sibula njagala okubasiibula naye nga mbategeeza nti jangu ku Los Angeles Kawempe Lugoba balina sawuna ennungi eri clean bulungi nnyo akaliro kyekyo mu abasawunyi mu nnungi ate ya habo bateekamu ebiti bingi nnyo ebigenda okuyambako okulabika nga sinuses musujja bikoze bitya kubuuza abantu bange bano wammanga njagala okubuuza ko bali ku Happy Boys Kawempe Tula jangu olabike ng'osanyukira ku Happy Boys balina ekyennyanja ekirungi balina enkoko ennungi akitegere bulungi nnyo balina chips ne chicken balina goat meat bulungi nnyo balina ba DJs abalungi ku Monday jangu tubeerewo ku Lwokubiri bucket night yaabwe ate bojja ku Lwokusatu girls night ku Lwokuna corporate night ku Lwokutaano jangu osanyuke jangu like screen ennungi bw'abalaba omupiira
jangu olabe ku screen ennungi ekifo kiri corporate teri muyolerero teri kukukuba teri kukubbira buli kimu ekifo kyokka kiri kimu omuntu kisobola okugenda munoonywa n'osanyuka bulungi nnyo balina sawuna ennungi njogera ku Kape Boys Kawempettula awo nyini ojjajjira abagoba otuuka Kawempettula nokiramu awo ng'oli awo ku Rubizi kiriramu bukirizi ekizimbo ojja kiraba kalina waggulu ojja kulaba Kape Boys yingira sanyuka tukwanirize bulungi nnyo entebe ennungi ez'omulembe sofa na buli kimu kyonna kigenda kutambula malali sana ngwa Kape Boys it is the way to go njagala okutumirako okubatulaba kati ng'omukulu Timo nannyiniyo ate mukama waffe oyo njagala okutumirako kuba MCs baffe MC Solo MC Kadonya MC Newton ate awo ngende kuba DJ abalungi abagenda okumikisingira nga bakulembeddwa DJ Nesta nze kazibweddeewo njagala okubuuzaako ku Santex Kinyanjuyi Salongo Santex Kinyanjuyi agamba nti yatesitese bulungi nnyo Valentine Valentine agenda kubeera ng'enyumira mu bifo wammanga wano agenda kuba ng'enyumira Texiba enansana Texiba eboyogerere kati gwe omuntu ali mu bitundu by'eboyogerere ali mu bitundu by'Obbuto ali mu bitundu by'Omunsawo ali mu bitundu by'Ekireka kyali Wajjala Namugongo Kazinga n'ebirala ebyetolodde waawo genda ku Tex Club eboyogerere Tex Club eboyogerere ng'okkira wansi awo obudde mu tawuni y'eboyogerere olinga Kiriro Geno wansi ku Northern eri awo bogiraba bulungi nnyo kafuka keetadde bulungi okalaba kyokka ate naawe ali mu bitundu by'Enansana ali mtundu bye Katooke simanyi Ganda simanyi Kyewamala simanyi Kabumbi simanyi Kazo au Ganda wona Kasubi jangwa Nabweru Katooke Kibwa abantu bawonna Kireka Bagundi awonna Kabulengwa ukoze bitya jangu buzi ku Texiba awo ko nyini ku kubo kweri ndoza ngoisa ku police nansana ku police jangu ngoli kumpi ngolemba lemba kutuka ku Centenary Bank ojja kubojira babulungi nnyo ekifo kyetadde bulungi nyira bulungi nnyo awe wa Texiba oba gibata Tex Club enansana ebyokunywa ebyokusanyuka buli kimu ekiri music omusenekere music omulungi ojja kubanga omusanga awo ku Texiba atera bitundu ebya nansana kiriza kampisewoko omuyeka njagala kugamba nti Haji Yasini nkulamusizaako nnyo Haji webale kubanga kwoli kati njagala okukubiriza gwe wenna omuntu ng'oyagala akutandika business ekifo kyokka n'akeedi yokka kyetusobola okukulagiriramu genda ku Ham Shopping Ground wonosobola okutunda wonosobola amagoba ate n'ofuna ne renti ng'ate Land Road takutadde ku nninga ya kusasula sente ku bunkenke ye Haji Yasini akuyita genda ku Ham Shopping Ground okitegera bulungi genda okole business genda osuubule genda bakuwe edduuka ate alina enkwata ennungi ey'aba client be ey'abasuubuzi be engeri gyozze Yasini gyakwandolingamu engeri gyozze engeri enjogerayo oshegera Haji ninawe emyezi 3 Haji ninawe emyezi 5 Haji ninako emyezi 2 Haji ninako bwetende byonna ajja kubiwuliriza ate simuze bukulaba talinga bano banyine bizimba lwa abantu abene bizimbe nga n'omugaga temumulabako mulabula bimakufulu gasuze galumye amaduka gonna naye Yasini abeerawo era obulaba ngo ine ensonga ezatambule bulungi ng'oyambuka agulu abaayo Musajja mukambwe ayaniriza omuntu amanyi kubanga abo basajja abasooka okubeerako mu busuubuzi kati amanye ennaku y'omunaku amanye ennaku ya ssente sebakyalina namulutu gwa ssente bazirina bakyakola bugagga kati bakolera abantu bugagga okitegedde kati kirirayo ewa Ham wali enakivubo abeerawo yambuka bwambusi madaala awo wenyini ng'otuuse ku Ham Shopping Ground ojja kulaba ofiisi ennungi ennyo okuzaama enjeru abaana bajja kulagira bulungi nnyo nti genda wali mu nsonda Haji ojja musangawo olabike nga akukolako Haji mutumireko Haji Amisi Kigundu amutima gwe mweru gulinga nyange alina mutawana gwe happy birthday alina buzibu yabaddeyo ne birthday ye Haji tukulamusizza tukuyozayoza webale kugattako mwaka webale kugattako sente 3 39 era taliyutera tabawala nnyo so tukumeko nnyo Haji webale nnyo okuteekerateekera abantu kujja abantu mbwavu ngo bateekerawo business zitambula n'enteekateeka y'ekisaawe ky'ennakivuba abantu bagisiima nnyo kisaawe kya mulembe nnyo nnyini ddala kale tibulidde wano nze kaziweddewo baagaliza olunaku olulungi tuddemu tukwatagane ku Kimbo updates tovaako mweraba bye bye